Olubereberye essula eya 46. Isirayiri n'ab'omu nnyumba ye bagenda e Misiri. Awo Isirayiri n'atwala byonna bye yalina n'agenda e Beeruseba n'awaayo ssaddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa okw'ekiro, n'amugamba nti, Yakobo, Yakobo. N'addamu nti, Nze nzuuno. N'ayogera nti, Nze Katonda, Katonda wa kitaawo. Totya kuserengeta mu Misiri, kubanga ndikufuulira eyo eggwanga eddene. Ndigenda naawe e Misiri, era sirirema kukuggyamu nate, era bw'olifa, Yusufu alikuziika. Yakobo n'asituka n'ava e Beeruseba, batabani be ne bamuteeka ye n'abaana baabwe ne bakazi baabwe mu magaali kabaka w'e Misiri ge yaweereza okumutwaliramu. Ne batwala ensolo zaabwe n'ebintu byabwe bye baafuna mu nsi ya Kanani, ne bagenda mu Misiri. Yakobo n'agenda n'ezzadde lye lyonna, batabani be ne bazzukulu be ab'obulenzi n'ab'obuwala. Gano ge mannya g'abaana ba Isirayiri abaagenda e Misiri. Yakobo ne batabani be: Lewubeeni omubereberye wa Yakobo. Ne batabani ba Lewubeeni: Kanoki, Palu, Kezulooni ne Kalumi. Simyoni ne batabani be: Yemweri, Yamini, Okadi, Yakini, Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Leevi ne batabani be: Gerusoni, Kokasi ne Merali. Yuda ne batabani be: Eri, Onani, Seera, Pereezi ne Zeera. Naye Eri ne Onani baafiira mu nsi ya Kanani. Ne batabani ba Pereezi baali Kezulooni ne Kamuli. Isakaali ne batabani be: Tola, Puva, Yobu ne Simuloni. Zebbulooni ne batabani be: Seredi, Eroni ne Yaleeri. Abo be batabani ba Leeya be yazaalira Yakobo mu Padanalaamu, wamu ne muwala we Dina. Abaana be bonna abasajja n'abakazi baali abantu 33. Batabani ba Gaadi: Zifiyoni, Kaji, Sunni, Ezeboni, Eri, Alodi ne Aleri. Batabani ba Aseri: Imuna, Isuva, Isuvi, Beriya ne Seera mwannyinaabwe. Ne batabani ba Beriya: Keberi ne Malukiyeeri. Abo 16 lizzadde lya Yakobo eryasibuka mu Zirupa, omuzaana Labbaani gwe yawa Leeya muwala we. Batabani ba Laakeeri mukazi wa Yakobo: Yusufu ne Benyamini. Mu nsi y'e Misiri, Asenaasi muwala wa Potifaali, kabona we Oni, yazaalira Yusufu abaana ab'obulenzi 2, Manase ne Efulayimu. Ne batabani ba Benyamini: Bera, Bekeri, Asuberi, Gera, Naamani, Eki, Losi, Mupimu, Kupimu ne Aludi. Abo 14 be batabani ba Laakeeri be yazaalira Yakobo. Ne mutabani wa Ddaani: Kusimu. Batabani ba Nafutaali: Yazeeri, Guni, Yezeeri ne Siremu. Abo 7 ly'ezzadde lya Yakobo eryasibuka mu Bira, omuzaana Labbaani gwe yawa Laakeeri muwala we. Ezzadde lya Yakobo lyonna eryagenda mu Misiri lyali abantu 66, nga tobaliddeemu baka batabani be. Batabani ba Yusufu abaamuzaalirwa mu Misiri baali 2. Abantu bonna ab'omu nnyumba ya Yakobo abaagenda mu Misiri baali 7. Yakobo n'ab'omu nnyumba ye mu Misiri. Yakobo n'atuma Yuda okumukulemberamu agende eri Yusufu amusabe abasisinkane e Goseni. Awo ne batuuka mu nsi y'e Goseni. Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'ayambuka okusisinkana Isirayiri kitaawe mu Goseni, n'amweyanjulira, n'amugwa mu kifuba, n'akaaba amaziga okumala ekiseera kinene. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, kaakano naafa bulungi, kubanga nkulabyeko ne mmanya ng'okyali mulamu.
Yusufu n'agamba baganda be n'ennyumba ya kitaawe nti, “Ka ŋŋende mbuulire Falaawo nti baganda bange n'ennyumba ya kitange abaali mu nsi y'e Kanani batuuse ewange. Basajja basumba era abalunzi b'ebisolo, baleese endiga, ente n'ebintu byabwe byonna.” Awo Falaawo bw'alibayita n'ababuuza nti, “Mukola mulimu ki?” Mumuddangamu nti, “Ffe abaddu bo tuli balunzi okuva mu buto okutuusa kaakati, era ne bajjajjaffe bwe baali, mulyoke mutuule mu nsi ey'e Goseni, kubanga kyamuziza Abamisiri okubeera awamu n'abasumba.”